yebaleko Mr. Kadama kansonye nti oli bulungi. Kaakati nze ngenda kwogeraku n'omuwala ayagambye nti yasindika akakadde kamu 8,000 ne bamutema 6,000. Nze banaye obuzibu bwe mbulaba tetuganye nti banka zitema naye ate nze ngamba n'abaana bakama baffe abatusindikira ssente tetubeesiga bulungi. Ayinza okuba nga agamba nti banka yamutema ate ng'oluusi bakama abo oluusi be basindika ng'oluusi ssente tezikola ki nga teziwera. Omanyi bano abantu nabo si bangu. Nze mbadde ngamba kati ye bw'abadde ng'asindika ssente emirundi gyonna gy'abadde ng'asindika yali akisanzeeko bw'atyo. Nze bwe mbadde nteesa ayinza okuba ng'agamba nti oba banka ze zaamutema ezo ssente zonna naye ng'oluusi bakama baffe oluusi mukama we yamusindikira ssente ng'oluusi yasindika nga teziwera. Asooka alabe resiiti naye ate bano abantu ekisooka bano abantu bakujjukujju. Bano abantu bakujjukujju bannange. Nze bwe mbadde nteesa bannange. Ekirala bano abantu ayinza okugamba kati nze kamwa koogera ennaku zino kunsaddiye lwali lwa Sande nenkola ki nembawa ssente nasindise 9,000. Kati mutabanyi wa mukama wange n'agamba kubanga yansindikira kati naŋŋamba nti nkwongerezaako ssente ku ssente z'osindise. Kaakati mbadde ono gw'osindikidde agenda funa 9,000 mu 10,400 n'ezigwamu naye nga nsindise 9,000. Kati natuuse bwe baazigyeeyo ayaziggyeeyo ezange ze nasindise gwe nzisindikidde yaŋŋambye bamuwadde 8,000 mu 3,10,000 manyanga bamuwadde 8,000 mu 3,60,000. Kati nekindaga nti bano abantu bayaaye. Kati ono owange yayagadde ndowooza kulaga nti mulungi gyendi kati n'oyo mukama we ayinza okuba nga yamusindikira ssente nga teziwera. Bwe nti we mbadde nteesa Mr. Kadama TV.